That's perfectly fine, but not at the polling station. Because I remember, I think it was monitor of 27th of November. I saw there was a story, Electoral Commission ordering voters to go home after voting. Huh? The chairman Electoral Commission. And again, I saw several interviews re-emphasizing the same. So I just wanted to know, was this a position of the CDF or it is a position of the Electoral Commission, which, or the law, which the chairman Electoral Commission, which the CDF was emphasizing? I just needed to know. Right, Honorable Speaker and Honorable colleagues, I can say without fear of contradiction that after voting, even you, the members of parliament, you must not stay at the polling station. Yeah, when you're 20 meters away, that's not the polling station. So when we are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. Ninze Henry Maganda Matia Cholotu de basebo ni banyabo ndi kusuubira repost eni yeda message eno ni shares olwensonga ekintu kye tumaze eibanga nga tuli mu lutalo ni NRM echa protest vote omuwabuzi wa government ya General Museveni atone General omuwabuzi wa government eno ku nsonga d'amateeka kiryo wakiwanuka nayo gwe muvo okubona olunaku olwokubiri yabayire mu parliament yasala omusango guno. Speaker Thomas Tayebwa noyo gwe mubwine bwe yamubuuziza nti wenga atone General twendo tutegeeze amagye gavaayo gakoba abantu bamala okulonda bayire waka. Electoral Commission yakoba abantu bamala okulonda bayire waka. N'abantu bangi tubabona bakoba abantu bwe mumala okulonda mwire waka. Iwenga atone General omuwabuzi wa government ku nsonga d'amateeka tukobere amateeka gakoba ki. Nebyo bye yayogeire mu luzungu nga atutegeeze ensi nti eiteeka likoba okusinzira ku protest vote. Eiteeka likoba omuntu bw'omala okulonda okuvagale ku meeza w'olondera tambula ngoyire emabega emitaazi 20 nedo fuuti nkaaga okuva ku meeza wale we balondera. Aya amateeka tigakoba muntu nti gamukugira okuba mu kifo ekyo. Yategeeze ensi nti omuntu ayikirizibwa okuba emita 20 asatu ana nti era ekifo emita 20 okuva we balondera wale ku meeza oba toli mu kifo kye balonderamu. Ebigambo bya Attorney General bino kiryo wakiwanuka bikulaga nti abantu bonabona abakungu ba government abaviireyo bonabona bemuwulire nga bawakanya protest vote abatuko batwire waka babayire boogeza butamana. Simple ekyo kitegeeza twogera ni Attorney General ono cabinet minister government buli kintu kyesalawo mu lukiiko lwa ba minister Attorney General nakuba ku stamp nti yes mateeka kino kituufu obisi na ebindi n'abawabula nti no kino ti kituufu mateeka ne muntu gwe twogera naye. Attorney General omuntu okuba mu kifo ekyo ateeka okuba yasoma mateeka. Ni minister mutu wale nti ni minister yenka kuba Attorney General abakulevu ya minister ni minister yenka alondebwa mu kifo ekyo ayenga constitution ne yasalawo omuntu oyo alina okuba yasoma ki. Ayo osobola okufuna omuntu eyasoma ebyokulima yaba minister w'amagye Ministry of Defense. Osobola okutwala omuntu eyasoma ebyokuzimba yaba minister wa education. Aye Attorney General ateekwa okuba muntu nga yasoma mateeka ekyekifo constitution ne yasalawo ebyetaago. Naawo obona obukulu bw'omuntu yayogeire olwotalo twalwawire kiryo wakiwanuka bwe yabayire nga ayogerera azira ningo na irendala eningo eina edikola protest vote gye yavumirire mu mateeka. Protest vote kyagwanya tukoba president waife tufeyo tunoni akalulu ekyo tiyakiwakaniza okukubiriza abantu okunoni akalulu. Ya tukoba akaseera bwe katuuka akokulonda kyagulanya atukubiriza tuveeyo mu bungi tujje tulonde. Kiwanuka bwe yabayire nga ali mu parliament ekyo kyona tiyakivumirire nti kimena amateeka.
yatukoba Kyagulanyi bwe tumala okulonda twepositioning mu bifo tusobola okulingirira tukuuma akalulu kaife kiryowa Kiwanuka ekyo bwe yakyogeire ku yatukubiriza bukubirize kutukobera semateeka distance nti diba meters 200 ayeti kutukoba twire waka era kyona tia kigobyewo eningo eyokunekola protest vote eyokukuuma akalulu yona tia jiwakaniza tia jogeireku nti semateeka alobera muna Uganda nga wanafu ni abululu mutwalo ku district ya Ulyanga baliko bakakaaga okukirwanirira ekyo kyona tia kivumirire kitegeeza nti abantu bonabona babare bavumirira ani bavumira protest vote babaire bogeza butamana. Now electoral commission nze ndowooza nti kanona akaseera mwechekinge kubanga ekisinga okunuma Robert Kyagulanyi bukyangayida mu byobufuzi emirimu gye baweera ku electoral commission sente eningi basalawo basirika bagirekera Kyagulanyi nakola okulonda kule bwe twali twewandiisa mwidukire engombo ya president waife yali kukubiriza bavubuka banaye mwewandiise mufune nanga muntu banange mwe yakubiriza mass and mass y'abantu okwewandiisa electoral commission nga teranga na birango songa bajiwa sente dabyo ku mulundi guno electoral commission ne yandibayirenga ne kulembeza protest vote olw'ensonga electoral commission mu edimu ku sente de baba weningi waliwo sente de babawa eda civic education okusomesa banansi obulungi obuli mu kulonda okusomesa banansi balonda batya okusomesa banansi obubi obuli mu kwiba obululu okusomesa banansi bakuuma batya obululu okusomesa banansi ebintu byona ebigemagana kukulonda n'ensi yaabwe electoral commission bajiwa sente edo buti okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yaida bafunye n'omulundi guno omuntu abayamba alese protest vote ng'erimu eningo ddala ne dibasasuza olw'okubanga bakiidi nti mukama waabwe General Museveni asinga ino kunumirwa bana Uganda kuba kumiranga mu butamana mu butalonda nga General Museveni abantu gye bakoma okulonda abatono eba advantage y'okwiba buti bona beefulanga abatakola kibasirika ng'ate ne yandibayira abakoba ku nti bana tubawa sente dino lwaki timusomesa bana Uganda afunira mu nsonga nti bana Uganda tibabategeziza kati kyova obona electoral commission edo sente badiri abulya so Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina okumwebaza guno n'omukisa bana Uganda gwe tulina gwo okulwanira ensi yaife ebyafaayo byensi byaife biraga nti Uganda mu myaka 5 yafiirwa abantu kumpi emitwalo 80 n'emitwalo 5 1981 1986 nga bano baafa oluvannyuma lwa General Museveni nibayine okujja mu nsiko nga bawakani okulonda so bwe babanga government etufuga yaida mu buyinza nga abantu bafiire batyo ayenga ekyagitwala mu nsiko abantu bano bayide kwali kwiba kalulu lwaki tulekawo omuwaatwa ate era ogw'okwiba akalulu oba oli awo abantu ate babayide bafeemu kitegeeza obuwanga bw'abantu abali mu Luwero Triangle obwo emitwalo 80 tubati tubawaire value obulamu bwabwe protest vote n'ogwo omulama gwe tuliku protest vote erwanirira idembe n'okusiima n'obulamu obw'abantu abayitibwa mu Luwero Triangle busigale nga bwali bwa muwendo ni protest vote londa Robert Kyagulanyi Ssentamu tambuza video eno bana Uganda mu bakobere nti buti maganda atutegeziza protest vote omuwabuzi wa government ku nsonga d'amateeka gwe betato ne General Kiryowa Kiwanuka yakobye protest vote temena mateeka abo bonabona abagivumirira eyo mutegeeze ensi abo bogeza butamana iwe buli gw'obulira nga omuntu avumira protest vote kitegeeze nti oyayogeza butamana olina waidemba okumweta mwogeza butamanya ninze henu maganda Matiya Kyolo tudde tambuza video eno abantu bategeere Robert Kyagulanyi Ssentamu gwoba olonde buli wobo na umbrella tawo tik ja ku YouTube channel yange henu maganda Kyolo tudde nkusaba subscription katonda akukuume.